abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba Dream TV Alex Mukulu mu program abalungi be basinga ababi obungi ku planet Earth kuno. Nina Atwera Dorothy. Atwera Dorothy be bamu ku bantu benjagala ba developing character yeggwanga through training. Abantu bubata training bwemwekyo ku TV mu mpapula z'amawulire mu bisiigwa mu byonna bye tukola tuyinza okwesanga nga tulina amalibu mangi ge tulina okukola ki okuteekamu amannyo agali artificial. So oli njagala mbuuza ekibuuzo kino batulaba nti omuntu wakuwa ebintu bibiri olondako ki? Attention ne sente. Okufuna attention y'abantu ne bamanya gondi okufuna erinnya oba attention abantu okwagalwa okubanga bakufunuulidde oba nga bakumanya kikyoliko nekyokola na biki attention yeyo. Omuntu fena twagala attention omuntu okulaga nti oli wa kiki wa mugaso oba naawe wooli. Ekyokubiri kyenjagala okwogerako ze sente naye nga byonna biringa njaga birina kye tuyita bikwata addiction n'oba nga tokyasobola bikola ki kubivaako. Omuntu ayinza okunywa enjaga n'atuuka ekiseera nga takyasobola kugikola ki kugivaako. Omulala mwenge n'aba nga takyasobola kugukola ki guvaako. Naye waliwo be tutalaba bano abatusinga ate obuzibu abali addicted ku sente. Twebuuza corruption lwaki weeri. Abatulaba corruption lwaki weeri. Naye waliwo kitegedde nti waliwo abantu abali addicted to money. Ng'omuntu obeera addicted ku mwenge nga tosobola guvaako. Ng'omuntu obeera addicted ku bakazi nga tosobola bavaako. Nga bona obeera addicted mu kanisa nga tosobola givaako. Nga newankubadde tokola byeyagala naye nga tosobola givaamu. You are addicted to it. Ogwo guba gufuuse kati muze. Owulidde? Guvudde mu mpisa guyingidde omuze kati ogufudde muze okugenda mu kyaki muze okunywa. Kakati waliwo abantu abalina omuze ogwa attention basiikinga ki attention. Abalala nga njagala twogere kuba kwaba abali addicted ku sente ne attention nti be basinza okuleeta ebizibu mu nsi muno kubanga ate bo bazibu okulaba bazibu okutegeera. Oli ali addicted ku mwenge kyangu omumanya kubanga omulaba atamidde. Naye ono owa attention ajja kujja ayambadde suuti ya bbeeyi agisobola kugate naye yeefuula nti si kyanoonya naye nga ddala ayambadde suuti eyo kujja bakanga mwenna kubatiisatiisa ng'ali addicted tuki kyoba olaba batisiti ffe twagala nnyo ebintu ebyokwambala ebitiisatiisa ebikangakanga tusobole okuattracting attention yaki y'abantu. Era weekubisa ebifaananyi nga oli wa kabinyo osobole okuattractinga ki attention. Ekyo nno kiboke ng'okikomezaawo naye bwe kiyingirira ddala mu bulamu obwo tuyinza okufuna ekizibu. Kati abalala bali addicted to money. Ate abo nabo batera kuba basajja bagagga nnyo naye tosobola kumutegeera kati ye nga ekigambo ekikwatagana n'essente kwafiira oba kuzibba oba kutta muntu oba kusaddaaka mwana we ye ali addicted to ki. Nina omugagga omu ye yagamba mbu essanyu lye liri mu kubala ssente
bw'aba abala ssente essanyu lye we liba bw'aba talina kyabala tabeera na ssanyu. Okitegeera? Oba kukola ki ajja kikola asobole okubeera ng'afuna kiki ng'abala ssente. Yes, omuntu ali addicted ku mwenge oba kugwewola oba kugubba waakiri ajja gunoonya mu bulinga eri waakiri akola omulimu bagumuwe. So oli addicted ku kiggwe. Kati okusinziira ku nze between attention and money, I think money is getting addicted to money is better. Lwakuba ne bwo getting addicted to attention still ojja kukola ebikolimo ng'oyagala attention, oyagala kusula ku apartment ya bay, that is attention, you are attracting attention. Oyagala kwambala engoye za bay, oyagala nviri za bay, ng'oli addicted to attention, still ojja kukola kyonna ky'olina okukola to attract that attention. Oba oteekamu ssente oba ozijjawa, you will end up still doing what's not supposed to be doing or attracting that attention. Kati at least get addicted to money. Kubanga ndaba at least kyo kisingako. They are both evils. They are all evils. Attention tenna gye kutwala. Attention tenna gye kutwala. You're just doing it. Abayo abantu abakkiririza mu kye balabako bo baagala attention eyo. Era baagala kulaba ng'olabika bulungi. Nga nsige enviiri ze webale nnyo weziri ku mulembe biki byonna ebyo kwegamba bo abakulaba ekyo nakyo awo bakutiira ne bakussa mu ki. Most times that attention eyonoona sente. Definitely ne sente bw'obeera addicted to money nakyo kyonoona sente. But at least it is better. Nze ndowooza nti tukisse ku mulamwa guno nti ebintu bino ebibiri ebyo money ne attention bikosezza bitya ebyobufuzi byaffe, bibakosezza bitya mu abaana abato. Attention ebaletedde ki? Abaana abato abanoonya attention biki bye bakola? Bw'oba oyagala attention ng'oyagala that good life. Bali addicted to attention. Oli addicted to attention oyagala kubeera mu mawulire. Kiki ekibatawaanya era bakola kiki? Kola ebintu bingi. Nga ki? Wesanga ku street oba ng'okola jijjo osanga obbye ogenze mu scamming onoonyeza ba sugar daddies so that you get that money to maintain that life. Oyagala attention. Excuse me. Ngoyagala attention. Oyagala attention. Bingi osanga weesuddemu. Kakati nze kankubuulire kati muli baana bato. Waliwo ab'ebyobufuzi abaagala attention. Ne wabaawo ab'ebyobufuzi nga byaddala abaagala money. Nga bali addicted to ki? To money. Abalala nga bali addicted to ki? To attention. Ayagala nnyo okumuyita honorable, doctor, oba minister, oba biki, member of parliament, ebyo byonna attention. Kyova olaba n'okuyita mu mamotoka gano abantu beebuuza lwaki amamotoka ago agagenda nga gafuuwa obugombe. Attention. Abamu tebaba na nsonga lwaki bandifuuye akagombe ako. Naye nga banoonya kiki? Attention. Omulala n'ava mu kibiina gundi n'adda mu kirala nga kyanoonya attention y'abantu. Omulala n'ayambala oba ne yeewola ssente olw'okwagala attention yeeyo bamulondo babakole batya. Ate zigenda okumulema okusasula oluvannyuma lwaki? Kati ekyo kitadde ku bafuzi baffe attention. Waliwo aba members of parliament ne president yennyini oba ba president ab'ensi ez'enjawulo. Waliwo president nga yanoonya attention, tabifaamu muli muliko. Ayagala ensi yonna etegere nti ki? Waali. Nga ye kyayagala attention. Oba mumutta mutya oba akola ki oba temumwagala yanoonya attention era agifunye mu history nti ye nga ye kyayagala. Omulala omufuzi yanoonyaamu ssente ng'ali addicted to money.
oba mukola ki ajja kubba eggwanga alimalewo sente azitereke gyaziterese nga ye ali addicted to ki to money. Bw'osanga omusumba ow'ekkanisa nga ali addicted to attention ennyambala ye yanjawulo n'oli ali addicted to money biba byanjawulo. Owulidde ali addicted to attention seba ayinza okujja n'engatto ya Buddulu eno muto wasomako kwa Buddulu wamusomako wamusomako Abdul alina engatto nga esongodde bwiti wansi yali anoonya attention anti kakati engatto golozeka ze mwambala ne uyambala engatto ng'eriko hiiri waggulu bwete eriko n'ebibuusi na biki ekugasa ebyo byonna bigasa ki engatto eba ngatto okuwonya bikufumita naye bw'ogyongerako ebirala byonna oba onoonya attention. Kakati abakulembeze bafe abamu banoonya ki kyenyinza okuwulira nti oyo member of parliament yayagala attention nowabaawo omulala nga yayagala sente owulidde so guyagala ki era abavubuka babeere focused ku ki between attention and money. Me, I would consider money. Maybe abalala attention bagasana enze kunze still but the target kibirabanga bonogamba omusiraamu sinabanga bonogamba omusiraamu nti kumbizi ne kumwengerondako kibi era ajja kulondako kyanonzeeko ngo tasobola kuba byombita biriya obusiraamu tebubikkiriza byonna era bw'alondako ekimu taba musiraamu so kakati bano abalondako money to go to parliament to get money oba to get attention siba fuzi siba kulembeze yeah because banoonya kirala kubanga toyinza kuba mukulembeze nobanga oli addicted to attention ate nobanga oli addicted oba sometimes building who they are attention ye building kubanga tebagenda kulonda nga toyina attention still. So that one still will build you. Andi kakati yo problem ate kati ogitutte ku balonzi nti n'abalonzi nabo bali ignorant banoonya ekifu nga bagamba wano nti Uganda eyagala bivunzi balonda ku bifo ebibiri. Abalonzi nabo balina okutegeera nti gwe tulonda ali addicted to what. Olwono sigenze mu mize emirala emibi nti oba ali addicted ku mwenge nendi ku sente na attention okwambala emmotoka gy'ovuga. Abawala baffe mwagala nnyo ekintu ekya attention. Omusajja mumupimira ku attention. Avuga mmotoka ki Benz alina ennyumba yeefaanana eri ani amumanyi awo we mupimira ebyammwe awo naye omuntu olina okumanya omuntu oli gwogenzeeko oba gwogenze okulonda oba gwogenzeeko nga mwami ali addicted era bw'anaaba ali addicted ku sente tajja kufaako gwo ate bw'anaaba ali addicted to attention ajja kukwana n'omuwala gw'atayagala naye ng'omuwala ali attractive ayinza n'okukwana nti American height biki so twolekedde 2026 tulonde tutya kubanga abantu abali addicted to attention kati bayitiri naddala abawala mwe musinga oyinza okusiba enviiri sebo ng'oyagala bw'oyingira bw'oti awantu buli omu akola eki that is attention. Naye ate ekintu ekyo tekirina gye kikutwala kuba oluusi tewabaawo naakuvuganya naye weevuganya wekka noga nti olwaleero kaŋŋende bandabe nga nyambadde oba eyelashe zitunudde waggulu bwezito nga tebirina kye bikugattako. Kakati bwe tunalonda abantu ng'abo mu parliament tujja kufuna problemu eyo nammwe abaana abatonze nkugamba challenge ebeerawo tusobola baawula. Lwaki tosobola osobola? Sometimes you can't. Okitegeera ng'atuuseeyo eri n'ogamba gwe kakati engeri gyenkigambye ejja kutandika okkiraba nti oyo nno kati ayagala attention. Ojja kutandika okkiraba kuba nkigambye nammwe abatulaba. Anti by this time babeera muffe. Yeah. Naye by the other time nga batuuseeyo bintu bikyuka. Nga batuuseewa. Nga tokyabalaba bagamba ali banoonya attention ebayingizaako wano.
batwala mu parliament omuntu okunoonya attention aba fake kati gwe bw'omulondo olwa attention gwoba ne problem oba oyinza obutamutegeera ate era gwoba ne problem okitegeera olina omutegeera nga yeesimbyewo olina omubuuza nti wayi kiki tuwulira oli addicted ku kino kituufu oba nedda lwaki tomubuuza nga gweoyagala okulonda akukiikirire genda omubuuza anti mose bana bali addicted to money sawa zino ayinza okuba nga akulaga it's not about money ate abawo abalaga mba is going to work for you the moment ayingira eri oddamu omulaba ekyo kituufu kiyinza okubeerawo nti wano omuntu abatunuza mu kirala abawa another picture n'olowooza bw'atuuka eri n'akola kiki abulawo watokyamulaba so that one sometimes it is hard to tell mbono ali addicted to money anaddiza ku community anaakomyawo n'azimba community tetusobola kitegeera yenna gwe mmanyi gwe sobola kwogera nkitegedde kyogamba it is a real big challenge nti omuntu kizibu okumumanya nti oba ali addicted ku kino ekiringana bufumbo toyinza kumanya nti omuntu ali addicted to sex oba to women gwe n'oyingira naye mu muki bufumbo ekyo kitegeerera ekyo kituufu naye nga era tulina okwegendereza nti tulina okumanya wawe tubakwatira tubafunira wa mu ddiini mu nnono okumutegeera nti ono ddala naali addicted tuki okumutegeera tulina okumuviira ddala wansi mu buto netumanya gye yasomera ali atya yakula atya ku kyalo yakula atya ate obuzibu oyinza okubuuza ate n'obuuza mikwano gye egimwagaliza ate obuuza n'abalabe be ye research byonna obibuuza kati our generation this generation kati ngaffe ojja okusanga ng'oli awo tolina budde bunonyereza eri osanga ng'olonze bulonzi tulina okunoonyereza wateeka okubaawo abantu abakolera volunteers ababuulira abantu ng'abalonzi nti oyo yakulirawa yakula atya kati awo tugenda kuyita hater nga batakwagaliza anti kugambye oluusi ba enemies bo bebasinga n'okwogerako ebituufu so tugenda mu bantu mikwano gyo owulidde naye olina okunoonya omuntu okuva buto yakola ki primary yagisomera wa empisa ze zaali zitya nze katekampe kankuwa example nze lumu tebatukkiriza ssente mu ssomero kakati naye nga tuzirina naye nze nga ndi mulalu nnyo nga nze kwegamba abaana baziteresanze nze mmanyi wenzikweka ati nze mbagulira kabalagala kasajja kajjaawo kayisaawo nako kabbi bakayitanga kanubbi mbo kasiika kabalagala ate nga batugamba nti kasiikiza kakono ka mufu oli kati ngenda okugula kabalagala ne mugula ng'ayokya bw'ati ne mukwata mu ngalo akabi omubiikira n'ankwatira ku nsonda nga nina kabalagala n'aŋŋamba nti ngoberera ne mugoberera n'ansibira mu sitowa naye nga bukabalagala abo baze namulaba nga abo bala n'ansibira mu sitona ne mmanya nti engeri gye yabo baze omusisitono bwe ndi ako kamu saasiba mu sitowa omu ng'ansibiddemu paka lwaggulu naye nga kabalagala ampunyira njagala omulya nga sobola ngamba we mulyanzi kiki kyengezaako okugamba kati ekyo kiyinza okulaga kalekita ya Alex mukulu mu buto yali akolaki yali prefect nti nedda wabula yali agulira kabalagala ate nga tebakkiriza ssente mu ssomero awo obwesige ng'obumugjamu awo kubanga singa yalinga head prefect nalina muganda wange nga yeye head prefect alina empisa naye kati ennaku zino ndowooza ebintu byakyukamukko nnyo bintu bya politics kale ndowooza tetumanyi politics ebintu byakyukira ddala we are not into that thing kubanga zijjukirako awo twali tulonda ova waka ng'omanyi ngenda kulonda gundi
otuuka wali n'osangawo ssente nga bagaba ssente okyuka n'odda wano twabirabira ddala ne tuseka ne ngamba kibadde wali ng'otuuka olina baba wasi ng'omanyi ngenda kulonda ono ye mutuufu bw'otuuka ali nga ssente ziri wali ng'odde eri kale ekyo ate ekyo kirala nnyo kyobola ngamba politics byo ebintu byacankala biri different kati nga mmwe abakulu mwabato mugenda bijjawo muti ebyo wali challenge mugenda bijjawo muti ndowooza kati ekireeta ekyo ebeera poverty yes naye poverty naye tujja gyogerako naye sooka onoonye ekireeta ebintu ebyo byonna butabuuliriza ku bantu bano be mulonda ne bwe mutugamba ne bwe tuba tumanyi oba yataka abantu otuuse ku ssente ewakati olinayo mumera kuwadde ssente kiwedde ekyo tujja kyogerako obwo bunafu tujja bwogerako olwaleero katwesibe ku kino nti kaakati omuntu olina omunoonya okuva obuto baamutuma omulimu n'agukola yagukolanga baamuwaako amata n'aganywera mu kkubo n'atagatuuse eri baamutuma okugula kabalagala eri w'abaana n'amulya n'amubba awo ye primary n'ogenda mu senior yazannya muzannyo ki yali akola ki yayita atya byonna ebyo amaka gyava byonna mugenda omulonda nga mulonda ddala nga mumanyi kyemulonda omuntu gwe mulonze nti agenda bayamba ndowooza kati byaggwayo naye abantu nabo tebalonda muntu agenda bayamba balonda attention owulidde kubanga n'okugaba ssente that is attention abange ffe tuliwo bali tebalina ssente ffe tulina owulidde kiringanga bw'onooyambala nnyo ku mbaga g'osinge n'omugole abantu bakuwa attention okusinga kiki omugole kibanga era ne bw'onooba artist ku stage n'oyagala attention ebe ku ggwe okusinga ku by'oyimba oba ku by'ogamba abantu gwe neoyambala nnyo n'omukka ne bakufuuwa n'omukka na biki naye nga by'oyimba temuli oyimba nkuddi simanyi nkuddu kwega attention go you want the people to be attracted to you not to what you are doing owulidde kyova olaba baartisiti abo bambala biki n'abakulembeze abamu kyova olaba ne babishopu oba abakatuliki bambala ebyo ebiganduula ebyo n'ebikoofiira ebiwanvu ennyo olumulabako bwoti attention eri ekukuba noga nti owulidde otherwise ne bwatabiteekako yandisobodde okwogera ki naye alina okuattractinga attention yo nga tolina walalawo oyagala kutunula ojjako okutunuulira ye era kituufu naye nga ne bwatabyambala ajja kukubula ekigambo kiki so waliwo abasumba n'amadiini ago agambala amaganduula otye attention so tulonda attention kaakati ani ayambadde obulungi kaakati waliwo ate omulala yagenze neyeewunza n'agamba mbu bali Bakyagulanyi banyirira nnyo mbu banyirira nnyo bali ku byabwe mwe mugenda obbalonda bano abasajja bayimba oyala ekifaananyi kyabalinga banyirira kaakati oyo naye alina slave mentality teyagala muntu anyirira kati alina okusiiwuuka alina kusiiwuuka nti be batufuze era bonna babadde basiiwuufu okuva ku boti so kaakati oli agamba mbu abo banyirira nnyo olaba bwe banyirira abo bali ku byabwe abaana baabwe basomera mu Amerika kati ayagala basomerewa kati gweoyagala otuwa omufuzi ng'abaana be basomera eri era still sometimes obufuzi obulabira ku family. How you handle your family. Twetaaga okufugibwa abafuzi abanyirira. Bw'otosobola kulemererwa family eyo ate n'olowooza ogenda kufuga eggwanga. Twetaaga okufuna abafuzi abakola ki? Era abanyirira. Naye bano ababadde batanyirira balutwa bookero simanya abo. Balina okuzimba family abo be twagala. Kati oli bwe yabadde yeewunzizaako mulaba bano banyirira. Tulifugwa ddi ku banyirira? Oba eggwanga lirifugwa, eggwanga kye lyagala okufugwa atanyirira. Ani ayagala okuwasa omukazi atanyirira? Ensonga yennafu nnyo naye olw'okuba yakimanyira slave mentality eri
tennamuggwamu ayagala omuntu abonyebonye nga ye ayambadde obubi nti oyo yajo osobola tekisoboka awulidde sobola kwelemererwa nga gwe ate mbojja kusobolerwa kakati no addiction yeeyo n'attention ne sente abagagga balina addiction ya sente abatalina kyayagala kirala ng'esente yamukwata ku mutwe nga mwengi abeera addicted talina kyalowooza era kyova olaba abasinga tebayingira mu byabufuzi tebagala kugenda yeeyo bwe ekizibu kyabwe kiki sente wataba na sente afa gw'olina okwebuuza ng'omuntu oli addicted to ki kubanga abawala abasinga kakati muli addicted to okunoonya attention face n'ogyerusa oli muddugavu mbu bagula kati n'amabeere n'obubina babugula attention n'okola face n'ogikola kino ogenda mu saluni n'omalayo olunaku lulamba oyagala ki attention so ebintu ebyo bibiri tubyegendereze mu kulonda ani anoonya attention ani anoonya sente era bali addicted ku ebyo lwaki tetujja kulonda abantu bali addicted ku attention vuga eskalade simanyi vuga ki n'olwekyo olyoke owulidde oyinza ogivuga nga tolyoke ate oyinza ogivuga nga oli ki oke kasitoba nga toli addicted tuki to attention kyekimu ne kuki ku sente fena twetaaga sente but we don't have to be addicted to it nti tunyigiriza abalala okusobola okuzikola ki okuzifuna twagala okubeera n'attention naye attention eyo teteekwa kuba fake ng'ogikola for the sake of tolina sente kyokka oyagala kutambulira mu Uber si kituufu ekyo enviiri n'oteekako enviiri ezitali zizo nga tomanyina gye zaava n'olw'ensonga twawulemu mu kulonda abantu kyangu balaba abali addicted to attention tebaagala kuva mu parliament buli kaseera baba baagala babeerewo waakiri bakole akavuyo naye bafuna attention waakiri bave mu kibiina bakole ekirala bafuna attention ne bwe kiba kuteeka mikono gyabwe mu kamwa k'empologoma bafuna attention bajja giteekayo so weegendereze ng'oli addicted ku ki siri addicted naye zo sente nzaagala nkugambye teri ateetaaga sente fenna sente tuzeetaaga okukola siri wa attention yes sente ozeetaaga naye nze nkugambye yawulamu okubeera addicted tuzo kuzo n'okuzeetaaga nti ojja zikola mu makubo amatuufu osobole okukola ki okwetuusaako ebyo ebikuzaagaza learn to control yourself against money kati abatulaba mwebale nnyo naye nga ebyo ebintu bikulu bibiri abantu okwagala nnyo attention abantu beeyise ba professor bakibishop ba bishop ba doctor nga tebali tiki oli yeeyita Dr. Chameleon omulala yeeyita Lord Sebatta bannaye wegamba attention oyagala attention ekibiri tebimala erinnya lyo terimala olyongeddeko alien skin olyongeddeko ne bwe munaaba bato nga mwagala tuddeewo bwe munaabeera addicted to any of those things attention okole ekibiina ky'obufuzi for attention is sake oyingire kino for attention is sake mbu kati nkoze peasant simanyi political party for attention is sake for money is sake okwetunda kukola ebintu byonna eby'ekisiru okusaddaaka mwe bwe mutaabimanyi ebyo nti bye bitawaanya abantu temujja kusobola kusolovinga problemu ne bwe tunaagenda siibula tuve wano mwebala okubeerawo abalabi bafe abalungi ba Dream TV mwebale nnyo mwebalire ddala